Bannakibiina ki NRM mu kibuga ky'e Jinja bakedde kwezoba na poliisi nga beekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe eri ebyava mu kamyufu ka NRM mu Jinja South West wiiki ewedde. Bano babadde bakutte ebipande okuli obubaka bwabwe obw'enjawulo nga bwe bawogganira waggulu ku wofiisi za NRM e Jinja. Bano nga abasinga bawagizi ba Daniel Kanu eyavuganya n'omubaka wa Jinja West Moses Balyeku ko ne yali RCC we Jinja Eric Sakwa obwedde bategeeza nga we bazze okubanja obuwagizi bwabwe. John Okiria akulembeddemu abawagizi ba Daniel Kanu agamba n'okutuusa essaawa eno tebannafuna mpapula okwawandiikibwa ebyava mu kulonda oba ziyite declaration forms. Omusaala tebasobola kumulangirira nga ife batusibye engalo bati no declaration form ezira kintu batulimba batukaba bati bali kuwandiikira ba candidates results baditenga ku kapapula. We have not seen that anywhere. Bano babadde bakyalaga obutali bumativu bwabwe ne beggatibwako Eric Sakwa naye nga azze kwemulugunya ku nsonga zezimu. Ne mukuba ba agent bange bona ne mubajja ku line ate ne mumala ne mukwata declaration forms ne muwandika nti Sakwa yafunye ezi ngate mumanye nti mwe mwennyini mwabakubye ne mubajjawo ne muleeta abayaye bennyini abatekinga charge okulondera abantu ba Jinja South West. Kati bano bagamba tebagenda kukkiriza bubbi bwa kika bwe kiti mu kibiina kyabwe. Akalulu kadani kano bwetwenda yaleka yoki bamukuba akalulu siyone nangeribona ni DR forms candidate mulala yabanga yenkana adirina Eric Kanu alabudde abakulira ekibiina ki NRM ti singa obubbi bw'ekika kiti bugenda mu maaso awatali kubaako kikolebwa NRM egenda kusaanawo mpola mpola mu Jinja. Nti obwibi obwefaananirizaako buti obubati bukomya mu busoga NRM ejja kweyongera mu bitundu ebisinga obungi abawanguddwa nakati tebannaba kukkiriza ebyavudde mu kulonda kwa kamyufu k'ekibiina kyabwe.